Kitalo nnyo kitalo ddala abayizi 16 bafiiridde mu muliro mu dormitory ekisinze okubeera nga kyewuunyisa era ekyewuniikiriza abazadde n'abasomesa ku lino essomero ku guno omulundi tebeebuuzizza nti omuliro gwavudde ku ki. Okusinza ku ka CCTV kamera abasinga mbadde mulaba story eno naye nga temumanyi exactly kikyabaddewo. Aka CCTV kamera kalaga nti abo abaana bali 5 omu 2 3 4 5 babuwala bali mu dormitory beezuukusizza abo ab'omukwano nga wobalabye 5 era we batu ne batandika okubeera nga balawuna nga mubalaba basoose ne bagende okukonfaminga nti aba student abasigadde beebase naye olwamaze mubalaba nga badduka bavaayo gye babadde bagenze ne bagenda wali eri we bali mu kubeera nga balaga we wali omulyango oba exit door ya dormitory. Abasigadde ngeno mbala abo bonna butanda kuliko banne bebase naye abayizi 4 na 5 ne batandika okukuma omuliro mugenda gulabaawo. Mulaba ekyo kye bakumye ekiyase ogwo muliro gwe bakumye kyokka ate bagukumye side eri gye balina okubeera nga bafulumira ne bo balwamaze okukuma omuliro bwe batu ne bafuluma kati bana babadde okumpi ogenda tandika okubalaba nga bazuukuka awo bakyebase ne ogenda laba oli omulabe yabadde ku luggi n'azuuka nga laba omuliro gugize n'akoona ku munne nabaneeno mu nsonda ndooza mubalaba ne batandika okubeera nga bazuukuka kyokka omuliro bagukumye eri balino gye balina okubeera nga bafulumira. Osobola okulaba akavuyo akabaddawo imagine omuliro guli eri nga gye mufulumira ate namuje okukakana omuliro mumanye ng'egye gukula nga gubuutikidde wonna side eri nga tebakyasobola kubeera nga bafulumirayo ene wasigadde tewaliyo exit okukakana. Baana 16 mazima ga Katonda omuzadde yafiiridde omwana we ng'olaba abanene 5 ng'egye bakumyemu omuliro baana 16 baafudde. Baana 16 naye ng'omuliro gwavudde ku bannaabwe. Imagine okuzuukuka nga bannammwe beebase sokulaba obutanda obwo bwonna bannammwe nga beebase mune muganga tukumeko omuliro era we muto ne mugukuma okukakana nga 16 bafudde. Ekigendererwa kyabwe tekinnaba kubeera nga kimanyikwa ensonga lwaki tenaabeera ng'emanyikwa naye at least advantage eriwo nti n'omuliro bamanyi kiko gwafudde bandibadde bagamba essomero oba muntu omutemu oba bannanga amasannyalaze oba bannanga eki. Imagine bannammwe nga beebase ne mubayitako mpola mpola ne mugamba omanyi katukuma omuliro guno. Kitalo nnyo kitalo.